abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Olunaku olwaleero njagadde mbabulireyo akantu kamu akagenda obbayamba naddala gwe omusajja awuliriza. Naawe omukyala osobola okugamba omwami wo n'akakkola singa abeera akkiriza. Mulimu abasajja abazibu abatagala kuwulira bigambo by'abakazi era nga bibanyiiza, era wawulira ng'omukazi alina ky'amugamba omusajja oyo awulira bubi nnyo. Abo abasajja bangi nnyo abatagambwako. Omusajja ye abeera ayagala akola ekyo ye ky'amanyi ky'asobodde olw'ensonga nti ye abeera tagambwako. Ng'ate kirungi nnyo okubeera ng'oyo omusajja ng'oli ne mukazi wo, omukazi wo nga musobola okuteesa mwenna, omukazi n'akugamba nti mwami mukwano leero tukole mu sitayiro bweti, leero mwami tukoleyo sitayiro bweti, n'obeera nga ekintu mukikwatira wamu nga mutegeeragana muteesa, awo laavu ebeera ejja kunyuma. Naye buli omusajja w'abeera nakyemalira ng'ali ewaka ne mukyala we naddala mu nsonga ezo ez'okwezina, gwe omusajja obeera nakyemalira era n'omukwano guba tegujja banyumira olw'ensonga nti muba temuteesezza, muba temutegeeraganye, olw'ensonga nti nabagamba sitayiro emu bweti ebiseera ebisinga etama omukazi emutama n'atuuka essanaba nga takyalina bwagazi, olw'ensonga nti ky'obeera omukola abeera yakimanyiira. Kati n'olwekyo kirungi nnyo gw'omusajja n'okyusaamuko ku sitayiro gy'okola omukazi. Okitegeera ndowooza kuba sitayiro ey'emu ey'okwebakako bwebasi nga tokyusizzaamu wadde omukyala oyo emutama n'abeera nga takyalina bwagazi eri ku ggwe, ate nga wafulumako ebweru obwagazi abufuna. N'olwekyo omusajja kirungi nnyo n'ogoberera ensonga naddala zino ze tugezaako okwogera n'ezigoberera bulungi ate n'ozikola. Ne mukyala wo aba alina kyakugambye mukkirize akubuulire, omuwulirize ate okimukole ky'aba ayagadde omukola. Kaakati olwaleero njagadde mbawe ku sitayiro eno egenda kubayamba nnyo okunyumisa omupiira nga muli mu kisaawe. Kaakati sitayiro tejja kwawukana nnyo n'eno gye mutera okukola okusinga, gye musinga okwettanira, just mugenda kukyusa mbukyusa katono nnyo. Sitayiro eno ogikola otya? Omusajja awuliriza nnyo. Sitayiro eno omukazi yeebakawo wansi bulungi, wamala okwebakawo n'awanika, alina okuwanika amagulu ge mu bbanga nga agaziizza mu katini, mu magulu ago n'agawanika mu bbanga. Kati gwe omusajja n'ofukamira emabega w'omukazi, omala okufukamirayo teeka akasolo munda mu nnabunnya ya mukyala, teekamu akasolo, tandika okuzina nga bulijjo obadde okikola. Naye omukyala amagulu yagalekeyo waggulu, gw'omusajja beera nga afukamiramuko katini, osinzire bulungi otandika okuzina omukyala. Omuzina mpola mpola, topapira mu bintu, kikole mpola mpola. Omukyala gwe amagulu galekeyo waggulu ng'ogawanise, ono omusajja akuva eno emabega ng'afukamidde akuzine mpola mpola. Ogenda kunyumirwa nnyo gw'omukyala ate n'omwami naye agenda kunyumira, n'omwami naye agenda kunyumirwa. Era sitayiro eyo yennyini gy'olina okutandikirako okuyiga engeri gye bakubamu akacyabali. Bw'obeera ng'ofukamidde tovaayo, ggyayo bujja kasolo, tandika okukuba akacyabali mpola mpola. Omukyala agenda kunyumirwa nnyo. Bw'aba alina ag'omugga nga gawererako ddala agenda gakuyira ne mwebase wonna wattobe. Ndowooza okitegedde sitayiro enkola gy'olina ogikolamu. Omukyala yeebakewo bulungi, wamala okwebakawo amagulu agawanike mu bbanga. Wamala okugawanika mu bbanga, gw'omusajja muve emabega, fukamira bulungi emabega, yingizaamu akasolo. Okitegeera kwegamba mwebakeko, odde emabega, osembere emabega mpola mpola obeere ng'afukamiramuko. Teekayo akasolo, tandika okuzina nabunnya mpola mpola. Bw'omala gisikeeyo, sikayo akasolo ko, tandika okukuba akacyabali ako ng'ofukamidde. Okitegeerayo omukyala ng'agaziizzaamu amagulu, tandika okukuba mpola mpola akacyabali, mujja kunyumirwa, sitayiro eyo mujja gyagala. Mwebale nnyo kubeera nga mwewuliriza ebintu byaffe, mwegatte ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo mubeere bulungi.